Yes, hi, nga bulijjo gwe muganda wange yasalawo okwekumira Kampala TV 256 nga gwe wasalawo nti amawulire gonna naddala ageetooloolera mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda ogenda gafunira ddala wano ku channel yaffe. Gwe muganda wange kyokola kya kabi nnyo, ate gwe wena atalina subscribinga nkujjukiza muganda wange okusubscribinga n'okoonera ddala awo akadde ako kajja bakakulaga notification singa tubeerako eggulire lyonna lye tutaddeyo gwe muganda wange tusobole okutambulira wamu n'okumanya. Ate gwe muganda wange osobola okulikinga, osobola okukomentinga ate no sharinga n'abantu abalala message eyo buli muntu nasobola okuba nga agitegeera. Naye amawulire ge tulina olunaku olwaleero amawulire gakyetooloolera mu kibiina kya National Unity Platform ate era ku eyali commissioner Mathias Mpuuga Nsamba okuva side zeri Mukungwe side z'e Masaka. Olunaku olwaleero gwe muganda wange ali ku Kampala TV 256 amawulire gavuddeyo ne galaga nga Mengo bwevuddeyo butereevu neetegeeza nga ensonga za Mathias Mpuuga Nsamba bwe zitaakwatibwa bulungi. Olunaku olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga avuddeyo n'ategeeza nga abakulira ekibiina kya National Unity Platform muno nga mwe muli Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine, mwe muli n'olukiiko lwa NEC executive olutwala ekibiina kya National Unity Platform. N'avaayo n'ategeeza ensonga za Mathias Mpuuga engeri gye zaakwatibwamu tezaakwatibwa mu mbeera ya kisajja kikulu. Statement ye ebadde mu Luzungu ng'egamba Mengo, we invested a lot in Mpuuga. We can't just look on as he is being destroyed by Bobi Wine because of 500 million. Bobi Wine will have to apologize to Buganda. Statement yeno gwe muganda wange ali ku Kampala TV 256 ebadde egamba Mengo tutadde sente nnyingi nnyo mu Mpuuga. Tetusobola kutunula butunuzi nga ekifaananyi kye kisaanyizibwawo oba nga kyonoonebwa Bobi Wine olw'ensonga lwa miliyoni 500,000. Bobi Wine alina okuvaayo yeetondere Obuganda. Gano n'amawulire muganda wange gajjidde ojja kujjukira okuva emabegaawo Katikkiro wa Buganda azze akyogera lunyi nti engeri ebyobufuzi gye bitambula mu kibiina kya National Unity Platform kwegamba bo babitambuliza ku bukyayi. Kino nno yakyesigamya ku nkwata y'ensonga za Mathias Mpuuga nga we zizze zikwatibwamu. Naye gwe muganda wange ali Kampala TV 256 nja kusooka nkujjukizeemu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform yavaayo n'ategeeza eggwanga nga bwe baategeera nti muganda waabwe oba yali commissioner waabwe agudde mu katego k'aba NRM. Baatuula nga bo ne bamutegeeza nti tukikkiriza ssente zizzeeyo oveeyo ekifo kirekulire gw'okomewo ffe nga abatwala ekibiina tunoonye engeri gye tusobola okwogeramu n'abalonzi baffe bajja kusonyiwa. Era gwe muganda wange ali ku Kampala TV 256 ojja kujjukira nti Kyagulanyi yategeeza abawagizi ba National Unity Platform singa mukulu waffe akola kye tukkaanyizaako n'azzaayo ssente n'akkiriza n'okuddako ebbali ekifo kya commissioner kyakireke muganda waffe oyo tumusonyiwe kubanga buli omu akola ensobi ate tumukkirize tumubudde budaddemu okweddaabulula. Era nja kwesigama ne ku bigambo bya omubaka Betty Nambooze Bakireke. Ono yavaayo era naye n'ategeeza nti we bali mu lukiiko olwo Mathias Mpuuga yakkiriza ssente ezo era n'abasaba addeyo yasooke yeebuuze ku bantu be wabula nabo ekyababuukako kwe kutuuka
ate ne yeegaana ebyali mu lukiiko. So aba Nuupu kwe kusalawo ne bagamba Mutaasi Mpuuga addeko ebbali. So ge mawulire agabadde gatambula naddala mu kisayi kino eky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Nja kujjukiza okusubscribinga gwe muganda wange, okulikinga, kwoteeka n'okusharinga. Kankwagaliza olunaku olulungi.